mu kusabanga kuno era n'osigala ng'ojja n'ebitabo byebyo ebirimu okukolesebwa oba mugezi bw'obikula bw'otunula ba biliyoni olimala n'ogiraba nga ya ssente bw'obikula bw'otunula ennyumba n'olaba bizinesi n'olaba emmotoka olimala n'obifuna nga bya buliwo kati ente obute zatuniranga obuti nga bwabitangatanga ne zikonsiivinga ne zizaala bitanga kati ekisibo kyasigalawo ekitali kya bitanga ne bujagijagi ze za Yakobo neziwera eyali alowoozebwa okuba nti alimala emyaka mingi zirizaala bitanga ne bujagijagi mu kaseera katono ng'ekisibo kya Yakobo tonna bw'okigeraageranya nakisibo kya Labbaani kubanga omukisa gubeera ku muntu bwe baba bakubba to giving up. I think that is the message. Yes. Yesinga obukulu bwe baba bakubba to giving up ebaffe Masaka bagamba nti ekitatta muyima tekimumalaako nte azolonga azo omuyima tafudde okulunda ente kuli mu musaayi gwe tutegeregana kati bw'aba tafudde gwatutta ate ogenda nakulya buli bigenda kugwako okuba tomanyina bwe bazirabirira omuyima yandikuwamu esente n'atakuwa subirye amayinja lisobola okukola essubi yente era abantu basobola okutabukira ddala ne bataddamu nakwebuuza lwa ssubi kati gwatabirimu nnyo essubi do you understand so bw'oto giving up teya giving up yamana nafuna omukazi gwayagala teya giving up wadde wages ze bamuwadde ziri complicated but with God nothing is complicated. Amen. Katonda namuwa amagezi era olaba nti ali naye Katonda yasigalawo n'abasinga nga waali waakiri agenza asinga tugenza okuyingira lubereberye essula 31 ng'abako batandise okutuniza endali bafunye bakayita akasajja bafunye akasajja ku mutima n'awulira ebigambo by'abatabani ba Labbaani nga boogera nti Yakobo byonna ebyali ebya kitaffe abimugjeeko era mu ebyo ebyali ebya kitaffe mwafunidde ekitiibwa ekyo kyonna. Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani era laba nga tegakyafaanana gyali ng'olubereberye ye lubereberye essula 31 olusooka n'olwokubiri olwokusatu kyalabye kyawulidde olwokusatu kati Mukama agenda kwogera. Mukama n'agamba Yakobo nti ddayo mu nnyumba y'abajjajjaabo ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo nange naabeeranga wamu naawe. Yalina okubeera naye kuba ne wano kati ali mu ddenja bwe bamulaba obubi naye atejjukira n'eri yavaayo nga atutta omukisa ogwa Esau omanja bwetuva wano omanja nja kusiibulula. Amina. Nja kusiibulula atutta omukisa gwani Jacob ne bwe yali ewa Labbaani olunyiriri kye lutegeeza yasigala yali awuliziganya ne Katonda. Yalina Katonda tibawuliziganya na buliziganya yali mukwano gwa Katonda. He was a friend of God. Kuba wano tekinawe kiraga nti guno gwe gwali omulundi ogusooka ogwa Katonda okwogera Katonda kino kintomeredde wano yakola transfer eya wealth. Yakola transfer y'obugagga bwava ludde eno ne budde eno nga tavudde naawo nga baga nti ekyapa kati kikyuse kiri mannyago. Yakola transfer y'obugagga nga Yakobo ali wa Labbaani Mukama n'akola transfer ne batandika okugeejinga ng'ebisibo omuwendo okunyirira biki byonna nga tebyenkana. kisoboka lwaki
watugambye era mu ntandikwa nti buli bwali bufere kati aho Katonda yali tasobola kubeerawo yali tasobola kudda lwa mufere yafera omusajja akoleredde omukazi emyaka 7 omuwaddemu mbu omukadde awo kyali kisobokera ddala ali noteekawo mukati ate ofuuse muntu mulamu otaddewo offer singa ayina abawala abasukka 2 yali akyafera ataddewo offer n'omutwe oba oyagala situgenda muwa muntu mulala yenna naye ng'ani omulala alina amaanyi anaakolerera omukyala emyaka 7 Yakobo n'agamba nkibaddemu sigenda giving up. Let me start again. Life is all about starting again. Olira lessons eziri awo. You can always start again and achieve your goal. Business never bange good. Yes. You can always start again. Anti business bwegwa. Ojemu lesson wakiri. Ngabe nagame n'ogamba nawe gwe gusoso kiwulira. Okuva le bafera Yakobo n'atwala omukazi atali gwe yawasiza. Tewali yaddamu kutwala mukazi ngali mukadaali. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.